abasinga bakola ensobi nze Sewungu Joseph Gonza Kakatamba erya Katamba temubuuza bwe nalifuna n'enneddira Lugave olw'obulungi bwonna naye babadde mukusobokerako Balaam bamuwadde obudde naye kutya ffe twangwegulowooza genda kwogera naffe wano mpagira gavumenti eri mu buyinza erina ebirungi bingi byekoze naye ate erina n'ebibi byekola ekiseera kituuse twekube eri Katonda twekube mu mitima twetereze amakubo gaffe tukole enteekateeka ennungi bumye okuvuga emmotoka zaffe tuteeke amatala ku makubo tukole ebintu bingi bye tulina okukola tusaanye okukola so ekiseera kituuse ebitanakolwa bikolwe ebikoleddwa tubisiime abawagira gavumenti n'abatagiwagira tukwatagane nsanyukiraga bwebemera mu mukolo nesangako Hon Sewungu. It's not common kubanga Sewungu wa National Unity Platform naye bwe tutuuka abaayogera nayogedde ababitegeera ne tubitegeera abatabitegeera ne balowooza nti Sewungu tayagala Mwami Museveni. Sewungu abeera n'ensonga ze y'omu ku abo abalala abalinga Sewungu mangi abalina objective aboogera ebiyamba oba ebinyigiriza oba ebyamba omuntu w'amansi. Balaam abadde wano lwakuba atidde okwogera abala bonna ate ategeera nti byalimu bifu naye sebofanga oluguudo lwa Entebbe Express Highway bw'obikkula ebindagaano kampani zezakola zeyakola okukola oluguudo lwalina okubaako amataala agamunene agaaka mu bbanga akwakira ddala nga n'ebisozi olugirondamu. Mu paalamenti ewedde omuwanika wamwita byanja Ssenyonga lwakuba Uganda mugaanye kurifreshinga obwongo bwe mutudde mugaanye okujuka. Ssenyonga teyakumya ku paalamenti yareizinga mate okufula ya paalamenti era utagenda dakunakyogera nti oluguudo luno baaluzenga okuteeka amatala kubanga tosobola kuvuga luli singa owekale ng'era enzikiriza mutambudde ensimu ziramu naye obubbi obuli mu ggwanga lino babba ne bebba ate bajja kufiira ku nebabbi nga bakoze eki kati tutunula nze Esther ne famire sisobola kuba amagezi kunoonyereza Katonda yatutte bayasi katweyisenga abasiraamu Meddie Nsereko inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun bagambe kwaliko emmotoka y'amagye oba bayasi yali adduka oli ayitibwa nekiyamukanga gwali ye tawulikikako tamanyi mwana bwakolaki tamanyiddwa there is no report nebawoza kimu kati nzoizo era nze ne bwentobeera bagaasewera ndangedde kuba bakimanyi munywa mbeera mu Afrika wate twetebeera mu muntu manya twaddemu nolwekyo bino tulina okwesabira esaala fanda z'Abaganda bye twogedde bano Balaam ne ttiimu yaabwe mwenna muddemu kugende n'ensonga eno gye njagala okunzika naye waliwo abasibe mukomera naye omukulu w'ekkomera ku makya yabawanga ebiro bya bogo ebiri n'egirimu ekyeggulo nga bawa amagye abiri n'omuno gwa bogo yagumu n'abagamba kati okuva nekyagenda bakyusa okuva ku makya njabawanga amagye abiri n'omuno gwa bogo yagumu ekyeggulo mbawe omuno gwa bogo ebiri n'amagye abiri abasibe tebakuba engalo twabakyusiza ku ndya yaabwe endya yali ekyuse esente ezituttira abantu nga bano emmotoka gye bayita Benz zikitange gye yavugako n'esibiri zetwogera okubanga yasobodde okukuba bwentyo nga tosobola kukuba very good report naye buli awo tulimba sente ezirina okutaasa abantu ezirina okubaako ekkoma eriwonyesa abantu ezirina okuba abasikala bano sente zezononebwa mu baana bwe baagala bukulembezebwa ggwanga n'atika emmotoka nga mukaaga zigezaaliwa zonna zikuli emmotoka ekanso ya miliyoni 5 naye omuntu afeera kukuba enguudo ezitalina kolansi faada byagambye ku kigudo ekisala ebizinya naye nga tiwalina mbizaawo oba ofudde bulungi babubi ate faada kiwagambye mundi okusoma nga nkabubigamu byange kaleesubula kituufu Katonda tayagala makuba bikufa bibasinga okubwavu ababi tibavaawo abababi babaka babulamujabantu abalungi ng'abakola ki kubanga naye ayagala mukwadde bwabasudde be baafa tunoonya abala bonna bakoze
ati ate fesipagaiza kufanya yawe bikokola fala kukulira kugambye kugenda kugazi ya chachi kikulu nnyo ebintu tukola ku nsi ebitujjukirwako bwetubanga tugenze wano ndaba batukirivu bangi ndabawo St. Denis Sewugwawo St. Bruno Sewungu St. Achilles Kimanuka Atanasio bazzukulu ba Kintu Atunatoli Kiribwajo St. Matia Mugaga Lubowa St. Luke Babana ba Kintu St. Mukasaka twagala tugende wa St. Balaam St. Pius ne ba St. Sewungu esimanyi wakinasobola kubanga omulembe gwaffe gujjudde okunyigirizibwa okunyigiriza okwekuba okwewalana okwewamba okuwamba so ebibi bingi so sikiwandi tugenda kufuna obwa sente bwebafunye faala ogambye yagalagaziya kanisa olwangenga ebanangira okukola nabo okuleni ofeesi osuzi tukwaddeyo ensalo za semiti 40 omusingi ate awo okwongera n'okunoonya banafu abalala Meddie Nsereko tusolera abalala tusolereza tusolera okusasa okufaala katonda abakuume abagenda mutambule bulungi basaba obis Father chayogedde we shall come back here in the commemoration of Pius Nsenyo Kiboma Mutwe ne Andrew Jita sekutale waffe tujjere wa obis abalala naffe tujje tukuwagire kubanga Balaam talina kyatubadde agezesaamu byalamu omusajja ali kuyisa alikuyisa walamuda naye nanamu tukusiima yayogedde kubinyeranga nange tukoze eki ayisa abasajja gusinze Bwana mukulu kulw'ekijjukizo kino kulwa Pius Wamala ogambye okutereza ennyumba y'Omukama va ku baali ba Balaam sente zonna bazifuna ez'omusolo bawadde ensawo 40. Ffe tugenda okukola nga CBS Mukama wange tugenda kwekuŋŋaanya tujja kutambuza obubaka nze nja kuleeta wano simanyi Kereziya bwekola nja kuleeta Faaza Kiiri wano ndeete Honorable Richard Lumu Honorable Richard Sebamala bonna bakatuliki banno Bwana mukulu ndeete Sewungu wano tonye ensimbi z'Ekereziya omulimu ogwo nze nja okugukola wano oba Pius Wamala Bwana mukulu mwami Roni Mubiru ojja tutekereza tugenda kuzaawa mwezi ffe tuteeketeeke ebitongole byonna mbiina nebyamawulire abakola ku mpewo tujja kuba bakatutegeeza abantu bajje babeerewo katusonda ensimbi ez'ennyumba y'Omukama ekyo tukikoze